Omuntu yenna buli wamala atyo okufa kibaddiramu abatakyategeera abatakyamana kigenda maaso ku nsi. Tewaliiwo bino nti mbu omwoyo gw'abajjajjaffe gitulaba, emyoyo gy'abano gitulaba, emyoyo gy'abano gitulaba. Ekyo tekiriiyo. Ate ng'omuntu omuzimu gujja ne guli nnyo omuntu. Byemulaba taba muntu wo aba talina kyakumanyi nako. Omuntu afudde era nze omuntu waafa. Bond yonna yonna gy'obaddewo naye better cross it ogijjewo. Omuntu bw'afa. Yeah. Omuntu waafa. Era omuntu oyo waafa bantu batono nnyo. Era kiba kyanjawulo nnyo okuddamu okusika omwoyo gw'oyo omuntu yennyini. Tolowooza nti mbw afudde bannange kampito. No. Ogenda kweyitira ekintu ky'otamanyi. Erimyati ayambala oyo. Ya kigenda kujja kiberenga ekiri mu kuwabula. Yet at the end of the day it is misleading you. Bagenda mala bagambe nti mbuba naye tusaddakire kolabo oti notereza wano. Tandise obula. The moment woyingirizaamu kigambo kusaddaaka. Kati Illuminati etekolagana na mufu. Kati ate Illuminati omuntu waamala okufa. Kisinziira afudde atya. Kuba abantu bano buli omu waafa abaako ne byabadde akola ku nsi. Abaako n'endagaano ez'enjawulo ziyayingiramu. Kati gwe kakutanda ofe nga omwoyo gwo gubadde awo muyebuyebu. Toyina ndagaano n'emu. Ya nga oba okoze endagaano nnyingi nnyo n'amasitaani. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Ku MRF kwe tuli amanya bambita Rima Sam oba Mechanic Rabongo. Ekyo nno kitegeeza kintu ku MRF kwemba erinnya lye najja mu Mechanic Rabongo. M ya Mechanic, R ya Rabongo live. Njijane tumenyamenya endowooza zaffe endowooza zange endowooza zo waddenga waggulu wa byonna bwe tuzimenyamenya tuzigatta zitufuula abooluganda era nizikola famire emu n'ekigendererwa kyekimu. Mbeebaza mmwe abatugoberera, mbeebaza mmwe abatulaze nti nedda naffe tusaana ka follow, mbeebaza mmwe ababaddewo mu mbeera yonna from the word go paka wano we tuli. Mwebale kutwagala, mwebale kukkiriza nti enkyukakyuka just yeetaaga omukisa gumu gwa kukkiririza munno. Nze nzikiriza nti bwe tugenda bwe tuti maaso tulizimba ebisenge ebinene nga Yeriko era tulibementula ebyo ebisenge sitiro ebinene nga Yeriko ebiri maaso gaffe ebitumalamu amaanyi ebituleetera okwemulugunya obuteesiima n'obuyinike ku mitima. Okwegattaga emaanyi tetwetaaga ssente mu mbeera eno just twetaaga bannaffe na idea. Ssente ya mugaso naye ssente bemu ku bintu ebikyasinze okuba ebinafumbulamu bwe njogera ekyo munnange omunafu ajja kunkuba olwali agambye nti wulira oyo kwa mwaka fana ng'oguddawo n'ozirika oli mu nju wekka naye ng'olina bilioni 3 mu njuyo.
teziri kusitula kutwala mu ddwaliro era bw'otyo bw'ofa naye ne bw'oba n'akavubuka koonyoma kakyasinza obunafu oba obujega ku kyalo kikakuba enduulu nti mukwano gwange wunaagudde ne kayita abantu ne bakuyamba. So nze nzikiriza nti ebyobugagga byonna ebyobulamu byentuuseeko nze buli Katonda kyatuusizza ku mmeeme yange mu bulamu nkifunye lw'abantu sikifunye lwa ssente. Kubamu akafaananyi ng'olina obuwumbi 5 ng'ekirwadde kikkubye n'ogwawo n'ozirika. Obuwumbi bwe 5 tebuli kutwala mu ddwaliro kwokola otya wabula akavubuka ko koonyoma kulaba nga talina makulu ate kasobola okukuba enduulu nekagamba mukwano gwange wuunaagudde mujje mutwale mu ddwaliro. So tusabe nnyo Mukama atusembereze malayika ennungi era nze mwebaza olw'ezo malayika zampadde mu bulamu bwange. Don't take that for granted. Mwebaza olw'abantu balese mu bulamu bwange, mwebaza olw'enteekateeka ejjidde mu bantu netuuka mu bulamu bwange gyandazeeko. Andaze nti tewali muntu atalina muwendo, andaze nti buli muntu asobola kyetwetaaga just kyakumuwa mukisa. Weewaawo yiga okuwa banno omukisa, yiga okutambula nabo era yiga obakkiririzaamu ne mukizikiza kubanga n'abo booti abaali ababedde bakulaga obufaananyi bwabwe obwedda walwamu boolabanga singa yajja mu mikono gyo tewandimuwadde mukisa naye olw'okuba nti yagenda mu mikono gy'abantu abalungi era abatuufu baamuwa omukisa. Kakati abamu bakatufugira emyaka n'emyaka tebavaako beeyongera busungu. Weewaawo omukulu sebo kiti kitya andi fit embeera simbi ompye ekitambaala nkyagala nnyo kitambaala nkyagala nnyo manyi n'engeri gye twambalamu ecommunicatinga so njagala nze muntu ayagala ennyo okubeeraawo nga sigenda lowoozesa muntu kikiddako oba kigenda mu maaso mu bulamu bwange. Njagala nnyo nembeeraawo ng'omuntu asobola ategeera oba embeera zange ziri zitya. Waliwo alaba oluusi nga ninako enviiri, waliwo ansanga nga nyambadde bweti nalowooza ndi musiraamu. So they are confused about my ways. Weewaawo naye ng'omuntu yenna asigala y'omu. Tusigala tuli ebyokwambala eby'amadiini n'ebira tebirina tujja nnyo ku mulamwa. Katonda atwagala tuli wamu kubanga bwe bugagga omufuula omugagga ow'oku ntikko okutulaba nga ono bakwatagana kyekiraga nga Katonda affe mugagga nnyo engeri nnyingi ze tuyitamu ate okutuuka ku kigendererwa kyekimu. Kale Rabboni Charity Foundation bakama nga bantumya wano bategeeza ki nti gwe ky'oba okola kiri kimu tuli mu kusereka tuweeko kalimu tuwe wotero yo tuwe ofisi yo tuwe enju yo ngeri ku zero tuje tujizike tujisiige tujidressing n'ebifaananyi tukolawo furniture w'omunju owawa bweru tukola buno bu garden chairs antique chairs ebifaananyi ebisiige tukusiganga bwoli. Kale nno wotero yo girabe bwegenda okunyirira naye ng'ate ogayininze mu ngeri 2 oweereza Katonda mu ggulu anja akasente ketujjamu tubaguliramu abaana emmere obaguliramu engoye obapangisiza obabeera okubazimbira essomero okubagulira amadagala okubajja ku nguudo okubagulira Bayibuli n'okubayigiriza Katonda. Kyokka ate laba bw'ofuna n'obunyirivu obw'okunsi omuntu bwakubako amaaso n'agamba omusajja nga yakola woteeri. Kale no savinga akuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu ng'osavinga obwakabaka bw'okunsi n'obwakatonda. Obw'okunsi bwaffe nze ndi kabaka wano ku nsi kubanga yakyansuubiza era yakimpa. Kati obwa waggulu bwebwe wabakabaka ffenna gwe tutunuulira so kiri nze wano newuliranga kabaka ku nsi kuno kubanga yampa amafuta era bwe kiri. Kati ate waggulu wabakabaka waliyo kabaka oyo ffenna gwe tukola ki. So mwana wa Katonda Rabboni Charity Foundation tuli bakozi tetuli basabirizi twakalimu tubeze obuweereza buno butuuke ne gye butatuukanga twagala tutuukako Karamoja Mbalala Eggulu Kitugumu mu bifo byonna nga tukenzeeyo kusabiriza walanga tugenze twala donations nti abantu be Karamoja tebalina ngoye nangatto tulina machines ezikola engatto wano tuzikole ttani tuzitwale Karamoja tugende Emityana tugabe chache zeeyo bangi balina chache nungi ne tebalina ngoye za kwaya abatalina gondichi uniform tugende tubawera Rabboni Charity Foundation so kyetwagala okukola kateni
nosa church nga nungi nenga teina kateni so gwe botuwe emirimu ogenda sobozesa foundation yeno okutambula amawanga ng'edonating ebulira enjiri ebulira okwagala tetusabiriza tusaba kalimu kale niko tandikirewo kubanga kati program ya iro omuliro mungi abantu bali mu comment section yao bagamba nti nedda kakati ku myaka je nedda labika olayiko omwana oyo yateekako na kitine kimukuba n'agenda masanamu bagamba omwana oyo nga mugezi nnyo abala bagamba oyina ekitone ky'okusomesa abala bagamba atubulire emizizo gy'akasana twagala kumanya Illuminati n'akasana lwaki tebakwatagana oba waki bakwatagana nnyo ate abalala bagamba nkyolimba lwaki Illuminati n'omufu tebakwatagana ng'ate bonna bakolerera kuzikiriza kati omufu bakwatako ekiro nga kukyalidde ku 8 eyo 9 omufu ayinza okukutuga kyokka ate bw'ogwa mu lukubo lw'Illuminati ate tukirabye akozesa abaana abato ali abaana abato embuto ezivuddemu ajja imbeerera ku baana abato Illuminati one night stand Illuminati bwakwatira ku mwana wo tosuubira kuddamu kumusisinkana mulungi mulala oluba okumuggyako embeerera ye eri mu nsi y'omwoyo n'agabula ebimenke n'ebisanamu nga yadduka agenda bala n'omwana abamulesa amwonoonye abakyala tebasigala kyekimu to kasita yeegatta naawe kizibu nnyo obulamu bwosigala kyekimu kikitegedde obulamu tebuddamu sigala kyekimu otandika kulaba mwana yali ategeera nga alyanga kamenke era be abakazi boosanga nga up to 30 years 35 talina mwana omusanga afuna nnyo miscarriages so babeera n'ebintu bingi ebibatuukako zifuse miscarriages oluusi babeerako ne spirits baba bataddeko eziba zibalondoola bingi ebituuka ku bakazi kuba mu kino ekintu actually be bakyasinza okubeera vulnerable abakazi bakyasinza okubeera vulnerable mu bintu bino byonna abakazi bakyasinza okubeera vulnerable though zezimu ku assets ez'amaanyi ziri ku mwanjo zibakyasinza okukozesa Illuminati zezimu ku assets eziri awo Illuminati yagala nnyo omukazi Illuminati n'omukazi batambula bakaada bali wamu bati so kati eri abali mu comment section nga ongambye boogera bingi nina akantu kenjagala nsooka entangazeemu katini tulina ebintu ebigabo bya mirundi ebiri tulina amazima n'ekintu ekituufu n'ekigambo ekiyitibwa ekituufu kati gwe omuntu aleeyo omanya ddi nti mbu kino ekintu kituufu oba gano ge bayita amazima conspiracies nyingi ezivuddeyo nga ebintu bingi ebyogeddwa ku bintu ebyenjawulo wowulira nti boogedde ku basezi boogedde ku bino boogedde ku biri yes buli omu avuddeyo n'ayogera mu njogera ye mulimu aboogera ebituufu n'aboogera ebitali biki nombamu aboogera amazima n'agatali mazima kati njagala mpeeko omuntu musigireko akafaananyi katini nnyo okwanjuliza ebigambo ebyo bibiri ye agenda kwesalirawo amazima kankuwa ekyokulabirako nti tusobola okuba n'omuzadde omukyala ng'alina abaana be naye nga omuzadde oyo yeetunda naye ng'abaana baabo mwajja ssente ezibaweera ezibalabirira ne bukya ku makya n'agamba abaana ba amazima gali nti neetunda abagambye amazima so era omuzadde omu n'akwata abaana be n'abagamba ekituufu kiri nti okwetunda siri ekkubo lyokalesobola okugyamu ki wabula waliyo ebintu ebirala bingi nnyo ebisobola okuvaamu ssente ogeza omuntu oba osomye okyasobola okuyiya nobeera creative n'okola ebintu ebivaamu ssente oba neweegatta ku bantu ab'enjawulo ekyo kyekituufu naye ng'amazima ge gano ze neetunda so tulina ebigambo ebyo bibiri amazima n'ekituufu so ebisinga bwe mba njogera wano njagala muzuule ddi lwe njogera amazima ddi lwe njogera ekituufu waliwo oyogera ku mazima waliwo noyogera ne ku kituufu waliwo wenjogera amazima niwabeerawo ne wenjogera ekituufu nga soogedde maki mazima kati banyi nsaba nnyo abantu era mbakubirize mbeera nga muwuliza interview zange musabe mwoyo w'amagezi abeere kumpi waliwo wengenda okwogera ekintu omuntu akimistakeninga okubeera amazima naye ate nga kyenjogedde sige mazima mubuulidde ekituufu awo mwoyo mutukuvu alina okujjira kati mbyenjogedde sogedde kigambo kya bulimba kwa byonna byenjogera sina kyembalimba naye ate
njogera amazima neki ekituufu mulimu abantu nga beetaaga okumanya amazima ne mubaamu oli nga teyeetaaga amazima yeetaaga kituufu kansubire ndowooza bakufunye kakati wano mpulira n'ennyindo ensiiye bannange kakati bannange Illuminati ali ku bannange kamala otakula ennyindo Illuminati ali ku promo party obwana bwaffe obugenda ku promo party Illuminati abuswamira eyo n'agamba kati kakati kamala obu confusinga Illuminati bagenze ne masomero batandise n'oteeka ssente mu promo party bo kye babala kiri kimu abaana baluzinga embeerera zaabwe Illuminati afuna amaanyi mu nsi y'ekizikiza agenda okusaanyaawo ensi yebyo ebintu abazi zimu ku trends zengamba nti mulimu ebintu bingi ebigenda maaso mu nsi naye nga abantu ya not aware ebituufu bitandise ovaayo ng'oggyeko amazima agabeerawo nti abaana bagenda ku pate ezo boonooneka naye ekituufu kyekiriwa ekiri emabega ekituufu ekiri property zino abantu batandise oziteekamu ssente saabe Illuminati email n'agamba nti eyo property njagalako ennyonyi nefuso netuleerayo omwenge nolaba company ez'ebyokulya I won't mention to be in specific sigenda zimentioninga naye nga zivuddeyo zisponsorinze property ebeerewo ne bagiteekamu ssente nti kati red carpet egenda kuba kati abaana abamu kituufu abaana basonda ssente naye gagana amazima property zimuna besinga ez'amaanyi ennyo si nti bazadde b'abaana ebiseera ebisinga zonna ssente bebaziwa abaana bazisonde okola pate zezimiridde mulimu companies eziri emaba era ogenda okwetegeeza nga credit carpet ezo ku miryango kuliko flyers ku reception kuliko flyers za company ezo zibeerako nga ziwagidde naye abantu you will never know aye n'abaana bennyini tebamanya ati baana myaka kuba bo tebamanya lwaki ono omuntu avudde otusponsoringa era bisinze kwekubira nnyo masomero amanene babagamba kikutte waliwo ekintu trade etambula waliwo trend etambula wano trend etambula mu ggwanga eggwanga lino liri fane eggwanga lyaffe liri opposite abaana b'abagagga baba ku bulamu obw'okumwanjo nga bakyali bavubuka oluba okusomoka embeera z'ekivubuka bane batandika okukola nga batandika okukwebera ng'olwo obwana bw'obwavu buno buserwajja okwota butandika obbaliidinga lwaki abaana b'abagagga sitaani abatawaanyiza nnyo lwaki abatawaanyiza nnyo abagagga mu bikomera byabwe balowooza nti bo tebasobola kwenyigira mu kintu na kimu kya nsi yaabwe kiyamba mwana wa ggwanga gasibe bamuzaala tebagenda mu makyaki kwayo kimu kya 10 kyaki njiri kutambula basiba mu makomera gaabwe mu bikomera byabwe bw'ayita ku mwana w'oku luguudo teyeebuuza omwana ono w'oku luguudo abeerawo atya ali atya ayambusa ndabirwamu bwe bagenda kuba neyiba omuntu yazimba okukomera gunene omwana waawe obukadde 10 ogutali musango kati ku neighborhood kiri Uganda wano kisesa omugagga abayina enju ya buwumbi 5 naye nga ku neighborhood kwe kuliko omukyala namwandu asula mu kayumba ka mitwalo 2 n'abaana tebasoma naye ng'omugagga abayitako buli kanaku kati obwana buno bwe bukula nga bufuuka obutemu nga buyingirira omugagga abumusanjaga ng'olwo byategekera byonna ebbanga eggwanvu bisaanawo olwo nga n'abaana bebasebengerera abagagga bagezesezza nnyo ebintu ebitategerekeka promu pate kakati yebambalira agazimu n'osanga omugagga yazaala abaana 9 5 bazzolo sikisanyukira naye wali we tuli tubabulira kituufu kati si mazima diwe bagenda otegeera amazima mu programu eno n'ekituufu tudde wano owaki wabangamba negundi zino abantu zibagenda mu bazaala baby showers mune baby showers omwoyo ogutambulira mu baby showers era nakukolako ne research abantu abakola baby showers 65 ku 100 bamaliriza baawukanya embuto zivaamu oba abaana bafa akola baby shower nga ali kumbi kuzaala olumalo givaamu ng'omwana avaamu bulambalamba ng'afa mungotako kikyoyo kya Illuminati kakati kw'ensonga ya baby showers okusanyukira omwana nga ajja mu nsi si kintu kibi era nga si kabonero nti oba kabi naye ekituufu kikino amazima gali nti omuntu yandisaanye oba kale omuntu yenna okusinziira ne trend gye zigenda zikyuka oba okusinziira empisa zaffe gye zigenda zikyuka omuntu yandisaanye asanyukire omwana nti omwana agenda kujja but wekifuukira ekibi we wano how we do it
okozesa na kazungu engeri gye tukikolamu baby showers neno ebiseera ebisinga abantu bayina ebintu byebakola kwati tulina empisa ezisinga zetukopye ogenda okwesanga nti bakoze baby shower baaniriza omwana agenda okujja naye ebintu byebatadde ku baby shower eno n'abalogo abammwe bajjira abalogo ebintu batadde ku baby shower eno kana ne bakaloga abantu njagala bamanye nti tuyinawo gondi waliwo buli kintu kyonna kyolaba ekikolebwa wabeerawo ekintu ekifuga wabeerawo amaanyi amabega waakyo nti woyingira mu mukolo ogumu ogamba nti kati ngenda kukola guno omukolo ekintu kya baby shower kineeno abantu abasinga temanyiwa gye kyava basinga bakola bukozi nti banaye katukole baby shower basinga temanyiwa gye kyava ebintu bineeno babisamirira mandwa bagenda ne babisaddaakira ne bakola biki ne bakola ebintu bingi nnyo eby'amaanyi okuba nti mu trend eyimirira baby shower simanyi Halloween olunaku lw'abaana basanamu agakokoloka ebintu bineeno okuyimya ne baawo nti biyimiridde kati njagala olaba ekintu ekyanyegenyege toyogera ku nyegenyege naye gyogereko abantu bategeere sigenda kuddamu gimensioninga wemugitunuulira the reason why it is still standing ale kati ekijja totutiisa naawe ekijja kati mukyali nti erinnya likyali eryo but ekijja ag'omu nkuubo erinnya ligenda kyuka babinga tebabiseeko balina erinnya lye bagenda oddiwa erinnya lino kambwe nnyo saagala ddyogera kubanga kinda lya buseego ate nja kubanga kipromotinze nga tekinnatuuka so gye bujja mu maaso awo I guess wekinaba kiyambye kiyinza otandika guno omwaka gwennyini waliwo minisita yayagala ogikwatamu naye kataba mujje mu office so mulimu ebintu ebimu nga situbiyinaako buyinza ng'era gwogamba nti okikole oba okikoledde wakaawo n'ogamba nti nkikoledde waka already kati kuliko amaanyi agakyambala gwogwo omukolo gwoguyingiramu okugukola osinziza lusifu oba osinze direct kuba kati ekyo ekintu yamala oki owuninga omukazi yakubabbawo akakumbi ku mutwe nti aganye omukolo ya baby shower kubanga kati ekintu amaze kyowuni mwe tumanyi nti mbe omuntu wetunakola training nti ya baby shower era mwegendereze there are some things ebigenda otandika ovaayo yamukubanga akabizi kumugana kumukolo ya baby ebigenda otandika okusituka siona nekwata kukundi they are arising eyo baby shower ogwo omukolo by the way ogwokwaniriza abantu abagenda oba abantu abali mu kuzaala ebiseera ebisinga baby shower originally bazikolanga ng'omwana amaze zaalibwa era ye birthday yasooka eyalinga ey'omuki ey'omwana nti omwana amaze ozaalibwa omuganda alina enjogera egamba nti tobala amajigo nga tegannakola ki tobala amagi gatanabakwalula waliwo ensonga why those proverbs they are there muzungu n'agamba do not count your eggs before they hatch amagi nga tegannayo batugabala ojja kuswala ojja swala omwana muyinza okugamba nti baby shower omwana n'avaamu oba something happens but omwana mu nkola enkadde yamalanga kuzaalibwa nibalyoka bamucelebrate ngera ye birthday yasooka kakati sitaani n'alaba nga omwana bw'azaalibwa abasumba bajja okumusabira bajja okukola ki okitegeera bamutwala okumubatiza bamuteeke musaayi gwa Kristo kati naga kanvube ali mu lubuto bagenda okwagala omuteeka mu chachi abasumba okumusabira ng'olwedde yakola endagaano nange sitaani atuli bubi ku side ya sitaani soke tukabe mu kiri ku side yoka sikuba mutiitiize waliwo abantu profesi gye babagamba nti abasinga bawuliranga ku biyitibwa ebya antichrist biki ebyo omwana wa sitaani agenda ozaalibwa ekituufu kiri nti teri mwana wa sitaani agenda azaalibwa in a physical form ajje because that antichrist thing it's already cult eri mu kutambula already kitambula mu ngeri abantu gye batali mu kumanyamu era ensonga lwaki nze nina ebintu binama otegeera amazima besita kyawabudde musimanyanga ennamba eya 666 akabonero ako biki n'osanga balanga bazeekubye ebyo noyo trash that's nonsense Illuminati 666 tekola maanyi ebyo byonna ebyo bantu bebalimu nti nkaaga mulimu ennamba ez'ekyama abantu ze batamanyi
nga zino lukaga asimabi kasasiro yennyini ebyo mu biveeko that is a blindfold ako kantu kabazibye maaso mwena mugendedde awo lukaga nkaaga mukaaga bannange enamba yayogerwako biki bayina ezaabwe ezikola amakulu era waliwo enamba kanji bagambe enamba eno toyatunyo byama abantu bajeyo kati waliwo adde akutte peni kale kambagambe enamba abadde akutte peni awandike yentwala mu Illuminati enamba ya lukaga mukaaga simayanga biki yes 6 is an iconic figure in the cult or in the brotherhood naye it's not abantu kibalina oteeka muli blindfolded, the numbers are going ngobadde okimanyi nti ne mbwa katonda katonda alina enamba ye enamba ya gwe twandiisenga omanyi bino ebintu ebimu kati sikyaga tulina gwe tuyita Elith abasinga tumanyi Yesu nina amanya genjagala mbagamba amanya kati njagala nkubule omuntu yeno mwana katonda ngaleeyo nga in case ne bukeera ku macha n'alumbibwa erinnya tulina erinnya fo omuntu litwalinga tutya nalinga nkyaliyo nga bwe balyogera kebere demoni etya limbulire balita Elith tonjogeze erinnya lero Illuminati nontega akako siri kuteeka kodi that erinnya eryo limbulira luyi ku mutwe Elith erinnya eryo weryogerwa buli demoni ebe baddawo kumpi seguka era mweno gye munda ne mugamba nti God is my katonda bali ate tebamuyitanga katonda bamuyitanga Sabbath si Sabbath kuba abasinga so pronouncing nti ba Sabbath but is Sabbath Illuminati bo bamuyita Sabbath oye katonda Illuminati nabo basinza katonda ate bamusinza but kiringanga wona agamba nti mulabe wange Sabbath nga olaba nti Buganda erimu obwakabaka bungi so nogamba nti bayogeranga ku kabaka mwawuliranga ekigambo kabaka kuba bonna abantu basinga balina engeri gye bayitamu kabaka waabwe ffe twagamba nti kabaka w'omu Buganda ng'omuntu agamba ekitiibwa kyamaanyi tugamba nti Magulu Nyondo n'amannya amalala gayitibwa kabaka so bwe kityo so bino ebintu abasinga bayinza okuwakana naye nze ebintu byange kugamba nnyo genda okola research naye tudde wano lwaki Illuminati akozesa lwaki omulambo n'omuntu sibakyali omufu n'omuntu okay abantu bakabira ku bafu wano nagamba kangende kurope ku malaalo nkurope nagenda ku malaalo gajjajjaawo aloopa omuntu kumba aloopa aleta sanamu kumukuba mpya ate ekisooka Illuminati bannaye omuntu waafa wali abantu amazima ge batamanyi kufa buli omu yeebuuza wenfa omwoyo gwange gulagawa ekyo naye ekibuuzo kyemmanyi naye kennyini okyebuuza though abantu balina enzikiriza ez'enjawulo era mu nzikiriza ez'enjawulo buli omu balina engeri gye boogera ku kigambo okufa nti omuntu amala okufa wajja dda kikino ekituufu omuntu wamala okufa omwoyo gwe ne gumuvaamu omwoyo gwo gulina we gutuukira era nagamba gutuukira mu kifo ekyo kimu ge magombe omuntu oyo waabeera awo aba talina kyategeera kiringa nga wenaabeera wano wenfa nti oba kiringa wo weebaka ku makya neweebaka n'ozuukuka ng'obudde bukedde omuntu oyo waanaafa okuddamu okunaabanga okuzuukuka kwo okutegeera okufuna consciousness ng'agenda kusalirwa musango agenda kujajingibwa omuntu yenna buli wamala atyo okufa kibaddiramu aba takyategeera aba takyamana kigenda maaso ku nsi tewaliiwo bino nti mbu omwoyo gw'abajjajjaffe gitulaba emyoyo gy'abano gitulaba emyoyo gy'abano gitulaba ekyo tekiriiyo ate ng'omuntu omuzimu gujja ne gulinnya omuntu byemulaba taba muntu wo aba talina kyakumanyi nako aba alina kyakumanyi but it's not the other person gobaddenga naye omulamu bino mbu omuzimu gwe wange gwandabikidde ne gundaga ettaka ne gukola biki that's all trash kiba kikuteekateeka oteekwatira embadiya nabanyumiza ne mbagamba nti original malayikas ezayonoona mu ggulu zaasibibwa era teziriiko ku nsi kuno naye bino ebintu bye tulaba emizimu egitambula biki byonna be babaana abazaalibwa be tuyita banefuli
So abanefuli abo bamanyi embeera z'obuntu, bamanyi entegeera y'omuntu era batulondoola ng'omuntu bagamba nti omuntu buli muntu alina malayika ye mukuuma. Manyi olinawo ne malayika ekizikiza ekutambulizaako amaaso. Ebeerawo ye erinze that moment wesobola okuwambira omwoyo gwo. Kati olw'okuba nti ekumanyiiko buli kimu eba emanyi kuva ku jjajjaawo bonna nge badde bazze batambula. Era abantu abasinga nga obadde ku nsi kuno naye ng'entambula zo zibadde bwe ziti kiyanguyira gundi eyo okwambala omwoyo gwo omubiri gwo neerabikira ekifaananyi kyo neerabikira mu kifaananyi kyo kubamu akafaananyi gino emizimu egijja nti senga yandooseza nga bwe yayambalanga teguba muzimu abeeruminati yaba ayambadde ekifaananyi kya senga wajja akubuzeebuza abeeko ne byayisaawo mu maaso awo waliwo yaŋŋambye mu comment section nti Illuminati yani Illuminati is just a common word kitukozesa kuba ebiseera etwogera ku Illuminati balowooza omuntu atya. Illuminati kigambo ekiri common kyesobola okukozesa okwefaananyiza n'ekyo abasinga kimbadde nga muwulira ensinzi ey'enjawulo ey'amasitaani kale amasanamu kyekigambo ekiri collective kyetusobola okukozesa. So abantu bano wemala okufa omuntu afudde era nze omuntu waafa bond gyonna yonna gy'obaddewo naye better cross it ogijjewo omuntu bwafa omuntu waafa era omuntu oyo waafa bantu batono nnyo era kiba kyanjawulo nnyo okuddamu okusika omwoyo gw'oyo omuntu yennyini eyabadde ku nsi kubanga abantu abasinga tulowooza nti naye kankigamba abantu abasinga tulowooza nti okuyita omuntu eyafa n'ogenda n'omuyita gye obeeko by'omwebuuzaako kintu ky'amasitaani naye ate ng'okimanyi mu bayibuli gye tusoma tokola ensobi wuliriza oli musajja musomi wa bayibuli Sawulo era anoonya okuddibwamu ku ngeri bete gy'asobola okukwatamu Dawudi n'ayita omukongozi mu lubiri lwe ne bayita omwoyo gwa Samwiri eyamukola ki eyamufukako amafuta kuba Samwiri eyafuka ku Sawulo amafuta era y'omuntu omu yafuka ku Dawudi amafuta baaguyita ne gwogera yamubuuza Sawulo lwaki ontataaganya ye nniibase emagombe mugende munoonye walainawo waliwo kisomyeko genda oddemu osome kati tuli wano andi kati awo nkujjira abantu bano ababafudde they are not your friends. Tulowooza nti mbwe afudde bannange kampito no ogenda kweyitira ekintu kyotamanyi Illuminati ayambala oyo kigenda kujja kiberenga ekiri mu kuwabula yet at the end of the day it is misleading you. Bagenda mala bagambe nti mbwe naye tusaddaakire kola bwoti onotereza wano onotereza wano eno tandisa obbula the moment woyingirizaamu kigambo okusaddaaka simba wakati tandisa obbola kati kwenjulire Salim Apotre and Mixed Farm abakugoboka mu kulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mu kulunda enkoko eŋŋanda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'eŋŋanda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salim Apotre and Mixed Farm. Let's live organic. Katonda ali eyo tukoye okulaba abaana abato abalwala ebirwadde by'omugejjo tukoye okulaba abantu abakubirira ebyokulya tubirye naye nga at the end of the day tetugenda kubifunamu wabula okufuna ebirwadde ntegeeza ki nti channel eno yajja kumalawo bufere buli mu business zonna fwe tusipotingayo waffe omwakola amazima kwe tufiirako gwe tulanga paka naawe ng'omugwe omufunyemu omukyuzi ogwo kakati abantu bakubirira ebikokokoko olinaddira enkoko oya mwezi gumu n'alimbalimba abantu nti ya myezi 3 naye ng'agikubye mu ddagala amajjo olinaddira ejjina alikubira ddala omuddagala nga bw'olirya omwana bw'alemerako ng'alirya asobola n'okufuna ensimbu talemwa Potre bali awo Wakiso Kasengejje mwana wa Katonda olina wooteri oyagala kulisa ku bantu akanyama akali organic akakoko akali organic ejje Ganda eryenkofu eryaki menye kindeke ki
kyoba okola kiri kimu, genda mu bantu abo okoya abantu otumya amagi 5 bakuteredde mwana 1,410 bakulimye nti ago 5 olwokuba munegatawanya okubala. Obufero butambulira mu ntambuza y'amaguzi ebyamaguzi obwenjawulo ku MRF fwe twajja okumenyawo. Bugenda bugenzi mu batalemwa osuubula enkoko oyagala kamukamu muganda simanya buli kimu sibalunda n'amakovu simanya envunyu ebijimusa kusomesa ngeri yakolamu nsukuzo mbuzi sekoko. Era kati kyendabye bwe tunaaba ne Christmas nga tugabula abaana baffe ab'okungudo n'ennaku endala tujangula sekoko eri organic ekulidde ku kintu ekyo ekiri nakyo. So mwana wa Katonda genda ojja kukomawo neebase. Kale omukulu sebo ebiseera ebisinga oyogera ebintu nempulira nga n'omutwe guno gwagala kujja mu kituli naye ngoma ngezeko kutegeera omufu n'omulamu naffe wano mu bulokole tugamba omufuta bakyali waffe. omufuta bamukwano gwe era omufu oyo si gwe muntu gwoba omanyisa another entity egezaako ku distractinga. Kati Illuminati tekolagana na mufu. Kati ate Illuminati omuntu wamala okufa kisinziira afudde atya. Kuba abantu bano buli omu waafa abaako ne byabadde akola ku nsi abaako n'endagaano ez'enjawulo ziyayingiramu. Kati gwe kakutanda ofe nga omwoyo gwo gubadde awo muyebuyebu. Toyina ndagaano n'emu. Nga oba okoze endagaano nnyingi nnyo n'amasitaani kuba tukola endagaano nnyingi nnyo mu kumanya ne mu butamanya tuzimanyi. Era ojja kumpayo olunaku nsomesa abantu ku ngeri gye tukolamu endagaano ne sitaani oba n'amasitaani. Kyano yaffe tubabuulire babuulire engeri biki omuntu byakola kuba naddala nnyo mu buvubuka baffe tukola endagaano. Tujja kuddawo awo tudde wano omuntu afudde. So omuntu ono waafa fudde mu sitaani. Omuntu ono waafa sitaani omwoyo gwo ekisooka batagwinaako buyinza oba nga tiwagumuwa akutulugunyiza wano mu bulamu bw'ofa nga abikolekamu. Ugasitoofa ggwe obeera amagombe eyo nga tulina kyotegeera wabula ekifaananyi ky'oba nga wafa nga obadde tutambula bulungi kimwanguyira omwoyo ogukozesa ekifaananyi ky'omwoyo gwo ogukozesa. Omuntu waafa emirimu gyo giba era bakatuliki babagamba wano nti amaze emiki emirimu gye waafa batakyalina mulimu gwaddamu kukola. Waafa abatakyalina mulimu gwonna gwasobola kuddamu kukola ku nsi. Okuleka abo abaaguza sitaani emyoyo gyabwe. Bw'oguza sitaani omwoyo gwo oba okyalina okukola wano ngeri bitandika bulungi nnyo oba ogenda mu buddu kukola era abantu abamu batransforminga ne bava in that spiritual sense gye balimu emyoyo gyabwe ne gibbulwamu ne bafuuka demons nabo. Kati waba afuse demon abatakyaddamu kufa. Abatakyaddamu kufa. Kati abalinda muliro era abo abantu ebiseera ebisinga bajja ku nsi ne bambala emibiri gy'abantu. Bivampa ebitalina musaayi ebitafa. Kati ate ebyo byanjawulo. Ebyo byanjawulo kati ate bano eno bagenda mu malwaliro oluusi abazadde ozadde omwana ne bagamba omwana yafudde naye ng'omwana teyakoze eki teyafudde. Kati eri dimoni bagiteekateekera omubiri kuba batunulira abazadde bano nti omanyi bino abazadde abakazi betwogenda mu zanti netundamukebera obulamu bw'omwana buli butya banoonya abaana abali healthy ne banoonya emibiri egiri healthy. Kati kyukira omwana wazaalibwa teri kintu kyasinza kuba innocent nga mwoyo gwa mwana muto. Omwana oyo wazaalibwa bamuleese ku nsi bano abasajja kye bakola omwana oyo mbiri gwe bagussaako akabonero era abasinga batera oddiyita ebbala naye agamba bala abatazaaliddwa nalyo balimuteekako obuteesi ne bamweyawuza bako emikolo gye bakola giba gy'amaanyi nnyo kuba omwoyo gw'omwana gw'amaanyi nnyo nnyo era n'okugutwala okuguusa kiba kizibu. Ebbala nedda gali amabala abo babonero bwa njawulo sijja tikulaga naye gali amabala gaba ga njawulo era omwana oyo bamusaako era ebbala abeera mulonde era walwawo dda. Kati ebamala ebbala lye balimuteekako omwoyo gw'omwana guli babeera bagukutte. Omwoyo gwe era bagukwata baddira guno omwoyo gw'ono omuntu already yafukaddimu naye nga badde ku nsi ne baddamu
ne bamuyingiza mu mubiri ogwo. Jukira n'agamba nti abantu baneeno tebalinnya ku mutwe wabula dimoni egaba n'omubiri nani emyoyo ebiri giba mu mubiri gumu kati baddira omwoyo gw'oli ne bagussa mu mubiri gw'omuki gw'omwana era omwana oyo balina akagundi ke bamussaako akabonero. Omwana oyo aba akulidde mu bazadde be omuzadde era bagenda olaba nga bamugamba nti omwana ono talina kulya kino talina kulya kino kati kisinze olumu nakyo kyefaananyiriza bwe kityo naye ate bali emizizo gyabwe kiba gya njawulo nti omwana bayinza obbagamba talya byannyanja alina emmere gyatera alina emmere gyazira omwana oyo alina embeera z'alaga nga ali mu banne. Mwegeneze nnyo abantu abasirifu abaana abatera ebiseera ebisinga okweyawula ku bannaabwe. Sigamba nti bonna abeeyawula weebatu naye mulimu abaana abeeyawula ku bannaabwe nga ye omusanga is not that kind of a social person. Mwegeneze nnyo abaana abageze nnyo ku mwana mugezi ng'omwana mugezi n'ebitasaanidde ku muntu kubeera mugezi. Abaana abareasoninga nga bakyali bato nga engeri gyeyisaamu eyisanga muntu mukulu. Abaana abo they have question marks. Mulimu abamu nga it is a talent ne mubamu abamu nga their bodies they already taken. Lwakuba ekirungi kati ekiriwo nti ebiseera ebisinga abaana bano baba batwala embiri gyabwe oluusi bano nati they have families. Mulimu families aba elites kati kankwe ku kyokulabirako nti mulimu family waneeno mu Uganda kangereze ku nsi yange nga family ezo tebazaala nko mwana musiru ng'abaana gwe bazaala goza kiba kitya omwana okumuzaala ne bamuzaala bamusomesa naako nasikia bizinesi ekitala tenagitambuza nga babadde agitambuza. Kuba abantu zaalibwa n'okwagala okw'enjawulo ne interest ez'enjawulo naye nosanga family eri ekuumya omutindo. Buli mwana azaala mu family bakola bizinesi etya. That is the trick. Abazadde bano bazaala abaana babawongayo. Omuzadde asotunda omwoyo gwo kuba muzadde Katonda w'oku nsi yakuleta ku nsi kyangu nnyo okutwala omwoyo wayagala. Byebiri amwana mukoze birthday shower baby shower munne wa baby shower wa mudagala ba mukazi wa lubuto abasinga azala akamenke abasinga wasa omusajja mugagga mangu awa papye kuzaala mwegeneza abasajja papa okwagala okuzaala munga yakakulaba nawe oli ayinza okuba libeddeyo nga yes it might be but njagala omanye nabagamba nti wiki emu tuzaale Katonda wakolera ebyamagero Sitani abeerawo nnyo ayagalawo nnyo ekibalo kiba kitambulira awe nyini temulowooza nti mbu Sitani ebyamagero agenda abikolere mabaala oba okubuzaabuza abantu bonna abagenda mu mabaala ogw'omuyeye gwe aba amaze okugutwala kati gugenda bugenzi wali kufuna ka self service kufuna ka maintenance kiringa muno kawona agikuba repair naye ye wasinga ensibuko ze zonna wasinga okulobera kankwite kuloba. It's a good word to use. Fishing wavubira bifebi bimusinga okulaba namwe ne mutene mukabana kino moyali wano mulide stories nyingi ku Vatican toyogera abaja story awasi ebintu wasinze okuvubiraawo amasinzizo mangi nnyo walobera tali eno mabaala tali eno mbimaso yamalayo dda eno abagendayo baloba eri bakasuka eno mu stowa so kati mwana wa Katonda yegendereze eri ye main eno stowa nabagambye nzo bagamba mazima gali nti Sitani mu bifo ebintu ebifo ebyobuseego yegirisizaawo nnyo naye ekituufu kiri nti ekibalo kyo kyonna kiri awo mu bitukuvu kiri awo watukuvu awo yesonga kine mugulu mukumugoba yakimanya nti mbu the moment wafuna kumanya watula ku ntebe eyo ekirabo kigenda vaayo bulungi namwe mubira mu business mubikola okimanyi nti mbu already oba oyina audience ye kugobera bakasoma abagoberera siye emphasis kuba okimanyi agenda kujja already wamulookinga naye main emphasis ye ebeera waneeno ngenda kumatiza nti ono atamanyi guni yange so waki abantu business esinga they invest in branding ye branding nzantya oyo muntu ayinza okuba nga akola waako omulungi but branding is so much we branding zotya so yeyengeri Sitani gyakola ki gyatwala mwezi waki omuntu omufu toyina nasinika manyombo oyita omuzimu gwa jjajjaawo simayanga mbu gwayogeredde ku gundi that is nonsense nkibaddiramu abakufumbiriza abadde akikola akiveeko
tomanyi kye weeyitira. Nze mbagambye ekituufu. Amazima gali nti omuntu ayogera muntu wo oba omuntu gwe waloose muntu wo ge mazima. Ekituufu kiri nti oyo si ye mutuufu. Kubanga ekisooka ku mazima, amazima gasobola okubeera manipulated ne gafuuka amazima. Bukeera bisookera ku makya n'ogamba ndi mukazi. Nengenda wali ne bakola transgender ne bankolako zi surgeries nenzira nga ndi mukazi gano okusala nsolo zaala. Tuvewa. Agusige mazima. Mazima. Ekituufu kiri nti nga si we banzaala. Kituufu. Mputira enviri zinvudde ku mutwe. Enviri zinvudde ku mutwe. Enviri zinviridde ddala ku mutwe kubanga omufu duka 10 ng'olabye omufu omulooso okoze eki. It's not ni wabanga kyagamba olaba ddala mu butuufu kyekituufu kye kirina okukolebwa. Ebamandwa ekutegeke kusabule. Get into the trap. Sitaani musajja mugezi nnyo yaku aluke natandikire n'oluka. Ate mugumiikiriza. Wakimanya nti mubalinzaala I'm going to change something. Atandika okuntega emisanvu. Agenda baaka abantu basitula. Asobola n'ositula omugigi mulamba naye nga ayagala kulemesa muntu atya? Sitaani asobola okusitula asobola okugamba nti mbukati n'afunayo omuntu we. Nabamu kubale gundi nakola family namba. Family eyo nekola company. Nga company eyo nebeera yamanyi nnyo mu nsi naye nga bategetinze ggwana atanabazaalibwa. Ogenda okumuyuguumya. Ogenda ozaalibwa company eyo ekuwadde omulimu. Kubanga ekimanyi nti mbu olina amagezi agagenda okubaako kyokola ekyenjawulo kyusensi. Yo neekuwa omulimu nekkuumira ne bakuwa bulungi akasala akalungi kugalulaba ng'olaba life eri comfortable. Nekujja ku papasi ensonga. Lwaki abantu mu video zange kana bagamba naye mumanye papasi yammwe. Lemera ku papasi. Tova ku papasi. Buli kana ku find ways to find your purpose. Lowooza ku papasi. Sabira papasi, sibira papasi. Papasi yo gisibire gikole. One day agenda batulayo abantu bangi nga they have been in 2 different industries nga oba yali muyimbi n'amanya papasi n'avaayo. Esaawa zino akola ebintu byanjawulo nnyo. Manya papasi. Kino kino kye tulina okumanya kiri kimu. Omuntu buli woonoonya ozuula. Munoonywe. Buli woonoonya ozuula. Kisinzira kati gwe kikyonoonya. Nze ku nsi yange nayagalanga kuva mu buto bwange nayagala nnyo okubeera omugezi. Teri ssala gye naseri byawandiika bye nasinga somera kulusabiramu nga byawandiikibwa bya Sulemaani. Oyo mukugu. Nga nsaba Katonda mpa amagezi mpa okumanya nga there's the other kind of wisdom gye njagala. Naye baddiramu omuntu buli woonoonya okola ki? Zuula. So abafu si bakwano ba muntu. Beesonyiwa abafu. Temwogerera kuba ne waba kulosiza just leave them. Omufu oluyi mu kirooto. Tondoosa aduke. Agende. Oyo omuntu atakyali naawe aba takyakumanyi. Busimanyanga ntera omulaba mpulira omuntu alinganga ndi okumpi wanankuuma. Simanyanga ndosa nangamba kino kigenda tuukawo era ne kituukawo n'enkyewala. Erumira kyakutegeka. At least nga obulamu bw'osazeewo kubaako ky'osaze. Genda mu kyaki kuba omufu oyo. Every child matters. Ye t-shirt bwe mwana Katonda ali eyo. Every child matters. Kitegeeza ki nti gwoyo golabanga atalina mugaso, golabanga atalina kyasobola kuba fenensi waliwo yatulabanga tuli bwe tutyo. Naye olw'okuba waliwo omuntu yajja n'eddoboozi nga lino twafuuka ensonga era tukyafuukira ddala ensonga. Si lwakuba nti ebibalo byaffe binene nnyo, naye olw'okuba nti waliwo omuntu eyategeera omwana omuto kye yeetaaga era n'atukwatirako. So every child matters. Oyo atalina kugulu, gwosekerera atalina liiso, gwosekerera atalina mukono, gwosekerera gwogamba nti tatambula yeewalula, gwosekerera gwogamba nti tabigattanga abalala, wa mugaso nnyo era obwakabaka bw'ensi yaffe n'obwakatonda butandikira ku ye. Every child matters. Kale twegatteko mu t-shirt singa zino naawe osobola okubukuba eyo gy'oli n'okatambuliramu koma akafaananyi ng'ogenda kulinnya nnyonyi naye ng'ennyonyi oyambadde ka t-shirt weekati nga buli akasomako mu nnyonyi omwo osobola okutuula nga ennyonyi yemutuddemu agenda okutemula eyakava okutema kaakaana engalo eyakava okukasobyako eyakava okukola ebyambyone ku bwana obulala n'obulala bw'asoma akantu kano kandi muzza waggulu. Every child matters. So ebintu nga bino tutandika okuyambala t-shirt ez'ensa mulekerawo okwambala t-shirt eziriko obugalo n'osanga oli ng'anyumye nnyo naye nga t-shirt gy'ayambaddereko kagalo ka makati. Ino ga obulungi bw'ono omuntu n'okunyuma bwonna butadde mu kagalo ka makati.
So obuntu nga buno mwegendereze be mwambala bisaana okuleeta ebipali maka gammwe buli mwana wa mugaso twegatteko tusetule omwana w'eggwanga lekera otusalira omusango tukwata ensobi n'okumusalira omusango tanatandika kwesalirawo gwe jangu tukyalireko maaso awo tugenda kwanviringa ofiisi zaffe Katonda agenda kutuwa ekisa tugenda kuddamu tukole enteekateeka zonna nga bwe yaziwandiika mu Yeremiya 1:5 kuba yatumanya nti tunnazaalibwa kale waliwo abaga nti programu eba nnyimpi eba yakatandika tufuba okulaba nga tukuwa ekisaanidde olwo n'enkyokeere kale tugumiikirize tulye mpolampola paka bwe tunaatuuka ewaka ntegeeza mu ggulu nga ffenna tuwangudde kulabuna n'ensi yange mweraba